amawulire ago man sagala kugakkiriza nti gabeere matuufu ne munsi wabeerawo challenges so kati nkyafeesinga challenge eyo okubeera nti business tetambula bulungi na Vivian Tendo si kirungi kuba tutaddemu amaanyi nga Route Entertainment sinzekka kulikuwa energy y'abantu bangi nnyo so just industry yaffe eri disorganized ate neba bwobeera ng'oloota ekirooto nga record label ng'okkiririza mu artist ne artist aba ne byakola ki byakkiririzamu so this time tutwala mu maaso label waliwo abayimbi abalala bangi Vivian Tendo naye tetumulunze bubi oba tetumukozeza bubi so bwe wabaawo challenges saga zi driving mu busungu oba lutalo naye buli kimu n'abatandika kiruma naye n'abatandika ba Juliana sibe bakola ki sibe babalina so kulemezaamu oluusi kibi biki ebibaawo ebibakyankalanya ate ng'omwana omugje wala omuvumbi omutesi ku mapu etumulayo ate butuuse okubanga ogenda okufunamu ate n'abwaka simanyi naye ensi bwetyo oluusi oyinza okukola ekintu ng'osuubira mu kisa ng'otaddemu amaanyi weesiza omuntu naye challenges zibeerawo mu kimunsi ate omuntu buli wagenda ng'akula Vivian twatandika mutakyali mu ssomero buli wagenda ng'akula atuuka ng'agamba osanga nange nsobola okitegeera so obeera olumwa n'ogamba naye kati ate kitole ki naye omusajja omugumu totwalanga sayidi ya kufiirwa otwalanga sayidi y'okufuna mwatandika naye nga muto olwa graduate nze n'abwaka man vocalist system so eyo ensonga ate kati nagiwonye lwa nsonga twafunyeewo ekiriwo ate ekisingako ekyobunene tikatikkiro yatusiimye kati katikkiro bw'abeera asiimye kiringanga kalidde papa okubeera ng'akuyita ate nodda ate ku Asha alongoose kanisa wadde nga nsonga kale twafunyeewo ekipya naye kigamba mbu okuba yagenda ku trip ya South Africa temwaddamu kukwasaganya oba yasangayo abasama tetumanyi kati abasama amaanyi bagatusinga awo naye si muyimbi mubi okitegeera so saagala nnyo okuyimirira mu kamera kubeera nga nkutula kyenakola ki kyenazimba so whatever the case is I am hoping for the best nze ng'omuntu nga songwriter oba nga record label mba nfa ku mirimu gya record label nakufa ku progress yaayo sijja kusobola saagala kubeera nti ekino kiki saagala kukonjera naye challenges sajja wakisojja nti wasiba endongo nadda mu kusamba kapiira ka wakisojja yanti nakuwagira TV challenges zibeerawo mu nsi bro saagala nze kukitwala mu direction ya ku mentioning names or anything but we are still rising nze nga yese ntadde tafaali ku bayimbi bonna mu Uganda okitegeera however challenges zikola ki zibaamu so neesiba nnyo ku obuwanguzi buli nti waliwo National ID album gye twafulumya waliwo Route Entertainment to bring in more artists ate waliwo ne Vivian Tendo naye alina omukisa gwe okitegeera ensi ebeeramu emikisa so ntandika mikisa sigistopinga bro nawo nti otandika mikisa temukyakwatagana bulungi nnyo business tekyatambula bulungi nzikiza ne kino nkikubuuza bagamba obadde omuwubira nnyo toba ebimu bye byabaawukanyizza nga omusabiriza nnyo ate ng'omuwubira nnyo buli waabaawo kyabalanga gweoyiwawo omubyoga tekijja soboka anti kati ebyo singa mbadde nkyali oliye nandibadde mbikuddamu naye kati Katikkiro bwe yansiimye sisobola genda mu nsonga ezo mu makati ga kamera naye nga tubadde tumanaginga nga company so there's nothing like that bro sinze yasoose omuyimbi okubwaka buli kintu obeera okibuildinga wabeerawo challenges Emakaloso omumanyi yabeera ne bawafageyo n'abeera ne bakalifa ne baani jane ya music ebeera ki nene okitegeera ate n'ekirala omuntu oba n'amaanyi mangi agazimba naye okusuula toba n'amaanyi gakola ki gasuula so ze sibeera mu direction ya suula ndi mu direction ya kugenda mu maaso